Abazadde b'abaana bakaawonawo mu kabenje ak'essomero lya King David Primary School munnange bayina amagezi ge babawadde akatambi kaakano. Bannange abantu abayina abaana abaawonye musooke mujje abaana mu kamera. Abantu abayina abaana ng'omwana we yawonye okuva mu eyo accident musooke mujje abaana mu kamera. You're traumatizing bali abafiiriddwa abaana nze nkyogedde. You're traumatizing bali abafiiriddwa abaana bannange simanyi bantu bange njogedde bubi oba njogedde mazima. Kubanga kati abazadde abalala bali awo emitima gigamba lwaki owooli yawonye lwaki naye nga kabuntu mbeegayiridde bw'oba okimanyi omwana we yawonye musooke mubajje mu kamera. Simanyi bantu bange njogedde bubi bamaada mumbapulemu. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section kiza tubelenga tubuzaako ku Kagude Charles Janan Kalema ogamba otya Sauda Nantanda tukutumiddeko lunkuse Jen ogamba otya Charles Kagude twagala okubuzaako ku Zainab webale kuba nti nate oli ku mukutu katubelenga tweyongerayo full figure bamweganye ani amweganye ye Derek Phones munnange jjukira nti full figure bulijjo agamba nti ono mutabani we nga abantu bagamba naye mutabani we oba si mutabani we mama internet teerabira batandise okuba nti nate bajjayo obutambi bwe obukadde kaakati wano munnange we yalabye nga guli gutyo n'avaayo ne yeetondera n'ayogera amazima full figure si ye maama we kati tulinda kwanukula kwa full figure bamugobye omu yenna amanyi nti namunyiizaako nsaba bannaaye ansonyiwe kino nkyogera anti mbulidwa we naafukamira ndaba tewali wakuteeka ki buli omu amanyi nti namunyiiza ekigambo kimala muganda wange tofukamira just pass the message abantu bagenda kuwuliriza. Yes kale muganda wange bannaaye buli amanyi nti namunyiiza oba gwe ng'oli eyo nti nakunyiiza oba ng'oli eyo ng'omanyi oninako obusungu ogutali musango buli omu tajja kukwagala. Ne bw'okola otya ne bw'okola tebajja kukwagala bonna okitegeera si buli omu tajja kukwagala abalabe bajja kubeerawo abalungi abakwagala bajja kubeerawo kyova olaba era olaba abantu bajja ne bampagira day to day. Munnange wakati mu kutalaga Minisita Balamu kwaliko kw'ossa ne Minisita Namere gye bagwiridde ku asikaali ono nno yali asikaali wabula n'atandika okuba nti nate ajjanjaba abantu kati wano omusango gwani omusango gwani okubeera asikaali n'obeera ng'ate otandika okutaasa obulamu bw'abantu naye oba kati tugusalira ani ku bonna nze naawe naye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Gateman eyafuuka dokita bimuweddeko minisita bw'amukaziza amunnyonnyole gye yayigira obusawo n'obuyinza okukolanga ku bantu abajja mu ddwaliro lino. N'abateeka ku kanula kati gwe by'omusawo wabisomerawo When this hospital was built, I was a chairman LC1. So they brought the medicine here and they handed it to me. After handing it to me, this hospital has we have got 17 charges. Now, and you see, the first in charge was the Karamajong, Kododong. Now he was the one who started to teach me teach me the medicine. Then after that one, when that one goes, then the other one comes. He also taught me. So now you have learned in medicine. Everything. So now you're a doctor who has never gone to school but a doctor. I'm a doctor. She's a doctor. Clap for the doctor. Now I'm wondering. How many ghost doctors or ghost nurses do you have here?
Here, every nurse who is here is not a ghost. Not a ghost. I can't even. Okay. Okay, kubakoni basa who? In English. How many? On maternity, we have 3 of them. And on OPD, on OPD, there are 5. There are 6. There are 3 also. So those are 6. 6. Then how many doctor? Doctor, we have only one. Who is that? Is the chemist. Does he come here? He comes. Does the doctor come? Kenneth, Dr. Kenneth? No. Because when they brought him, so those are 70 people. when bwe tweyongerayo Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Full-Figure. Agambye nti akooye ejjoogo lya Full-Figure. Jjukira nti Full-Figure we yabadde ku live yavuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Tamale Mirundi Junior olw'okukyaza ate Black Panther. Ate munnange n'abeera ng'ate amulangira n'okuba nti noono atambula n'Amelia Nambala. Jjukira nti Amelia Nambala tebakyakwatagana na Full-Figure. Kale nno munnange Tamale Mirundi Junior avudde mu mbeera bw'ati bwamuzeemu. Buli kiseera nze gonnyukiramu okukyaza Black Panther mbanziza musango ki nga naye wookyaza bw'oyagala nange wendeeta abakwano bange Black Panther mukwano gwange teri kibi kye yali ankoze mukyawe kuba gwe tomwagala nkere ku makya ndeeta eriri pazo naye oŋŋambe nti eriri pazo tomuleeta nze neriri pazo twayomba kati tuli bamikwano oyo liri pazo twagende wajje nosale neriri pazo oyo liri pazo musajja mulungi nnyo teyazimba na mutima teyanyiiga gwe mayesimu liri pazo omuvumo mayesimu gye bamukwira okuva mu State House gwe liri pazo gwobeera ovuma omumanyi jaswa kuba abantu basirika gwe mayirire pazo esimu gye bamukubira gwe okuva mu State House gwe nagwe buli omu oyagala omulage nti wa wansi tuli ba wansi naffe tunyiiga tuli bantu enough is enough siraba kye nakoze I'm not seeing any crime I did nakera ku makya ne neetandikirawo ka peegi kange eri baagibba ne mubba peegi yange eriko akakadde kamu akabafolowa saakaayana mubeera buli kiseera munjiikiriza saakaayana nezijano ne neeterawo ka peegi kange kati kaakano katandisa okkula era munoonya we munteera mu ntalo peegi yange mwagibba sira muntu gwe nakaayanya nga n'abaagibba mbamanyi nze kennyini ne ŋŋamba baali bampadde n'abatekinisiyani okuva mu magye ne ŋŋamba edda peegi tugireke ngenda kukola endala tewali muntu agenda kunneesomerako ekimala kimala odidde Amelia naye omuvumye va ku Amelia nja kukozesa buli maanyi ge nnina I will use every influence and energy I have. You not like it. You not like it. You not. Some of us, we are good people. Tuwera wano ne twefula bazolo ne muloza tetutegeera. Ne tuli bantu bazibu. When we get angry, oyinza obutaba omu kubanyimiriza. When I decide to do something, there are very few people in this country who can stop me. Saagala otandike kuwandika email wa genosale Junior atabuse onoonya abantu awo
okola ebyo malota kuleta lunoso kononya buli muntu haikudika kati kundi amvuma ninga gwasoko tusosonkereza Bulaka Panther mukwano gwange. She's a nice girl. Black Panther mwagala nnyo. I've known Black Panther wakati myaka ena. Siyombangako naye. Wano navuma Bruno Kenga Black Panther alikusaidia. I did see Black Panther responding to me. Navuma wano Bruno Kenga basondero n'omwana muwanguzi. Ngate Black Panther yabiri namu. Black Panther kye yakola twesanga ku live wadde ne tuogera ne tunyumya n'okunyumya ng'ab'emikwano. Ensi teyeetaaga nnyo maanyi. Disagreeing with somebody tekikufuula mulabe we mbugundi twaganye okukkiriza kakati simwagala. No. Katonda yatonda ensi ffenna ebyo tetubiraba bwe bumu. Byolaba si byendaba. Ensi bw'ogirabira zisiwenjirabira. So bwe tuba tuganye okukkiriza totwala ku poliisi onsibe to prove a point mbu sibajja gwabadde mukyamu. No. N'ovuma abantu. Ovuma abantu leero bwe bakuddamu ng'obasiba. Kati gwe by'oba obavumye byo si bivumo. Ne wekenyini oba obavumye. Kati ebivumo bye wavuma Black Panther bye wavuma n'ovuma omuzadde woli nti ayina empanama. Awo yalina empanama sibajjanga batejamba siba ebyo empanama ebaluke biba byogera mu bantu ebyo. Kati gulu zaffe tetusobola bikuvuma kyokka we tumala naffe ne tukuvuma abaana bo ng'otandika bavumya abaana bange bamwe bavumya abaana bange kakati toli yavumya abaana bange ekyo kyokka n'okikuliriza kagwe wasoma psychology byovuma tobiraga olaga bye bakuvuma n'obitambuza eyo mu bakulu bavuma abakulu balage byobavuma nabo. Ebyasenga Acid kw'ossa ne MC Rich munnange tebinaggwa. MC Rich aleese abwino kusenga Acid onoowulira olutalo lugendera ddala mu maaso. Ffe nno weetuli okuba nti nno tubikuwa. Bwavu. You are mentally poor. Obwavu bwe bukusumbuwa. Era bwe bwakutunza n'akasolo. Kyova olaba wazaala abaana basatu mu bataata ab'enjawulo kati ssaawa zino wafuuka musiyazi okwomba. Poor, you are mentally poor, I know you. Ono twakuwanga ssente. Nyanza asaka abagagga ne tukuwa ssente. You are mentally poor, gwe nkusobola. Va ku ebyo by'olimbalimba Abannayuganda. You are very, very, very broke. Ono wakaba amaziga wano nendeta nasanga mu mugagga wange wano wabira wano mu Amsterdam. Nakuwa euro kakaga n'okaba amaziga wasula teweebase ekiro kyonna. Abantu baaliko ku live Senga Acid baakulaba. You are mentally poor. Kyekyakutwala China. What did you go to do in China? Did you go to teach English? Wali ogenze kusomesa Luzungu? Because soka toli musuubuzi. If you had gone to Guangzhou, twaligamye otuwaye musuubuzi yagenze ennaku 3 kusuubula bintu bye tiles. Kati gwatali musuubuzi toyina kyosobola kugamba kwesobolera ogenda kututambuliza weekend wamatambuza video. Wali musuubuzi gwe nkumanyi. I know you and I connected you with Juliet Zawet. Akugulira pampa akugulira China akutwala ku holiday. Holiday zo gazisasula ndaba Juliet Zawet yakutwalanga ku holiday nga ndaba. Kati muli ku sente z'abasiya zimulya. Nja kuzirinya nno, nja kuwandiikira LGBTQ gundi eye Boston. Anti we mujja sente mwe ne mugenda ne mulimba mbu simanyi omuntu bamuyuzizza omunyo. Ne mulya sente mwe ne mweyagala gwe n'ekyo ekimana kyo simanyi kikwine ekyo kirina omutu omunene. Gwe nkusobola. Nonkubuulite. Ate obudde mbulina. Bakwa ebyo mwewana wagana.
ndio ni mukutandika okukabirira gavumenti ebayambe. Abitex Wuna avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Fred Lumbuye kwossa munnange n'aba foot soldiers ab'enjawulo abaavuddeyo ne balyoka bagamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu ali mu lukwe oba olukwe lw'okuba nti n'abaana bano baafudde ku King David Primary School mbu olukwe olwo. Naye kambuuze oyo Lumbuye omwe n'omutwe gwakyo okutaliko matu obwongo obwo bwalina mu mutwe gwe bwakozesa okusala ekkubo. Njoza yinza okuba nga zisitegeera Lumbuye byayogera bikiikirira ye nga muntu. Tuve ku Lumbuye kakati kanzire ku muvubuka ono ebintu byonna bikole naddala mu bantu mu moddo Kisekka. Kambuuze tebalina nteekateeka eddakuka balina enteekateeka eddako eka Bakisekka ne banne bw'oba gwodda nawulidde kino simanyi oba kyekituufu oba yangenda nti lwaki bano bonna babatutta ekyankwanzi bagende bate balina bye bafeffettamu nga baagala okumanya Kisekka mwali Lumbuye mwali kakati kino kankikugambo nation mwali kino kankikugambo kitegeera okuva n'olwaleero gavumenti ekintu kyetasobola kukola bagamba kwe kuzuukiza omuntu nga omuntu afudde. Okimanyi nti e South Africa ewasinga okubeerayo obumenyi bw'amateeka ebungi. Okimanyi nti South Africa emundu batambula nazo ng'atambula n'obuti bw'amannyo ne mu America onfuna bulungi ye mu America waliko ku democracy e South Africa n'obubbi bungi. Okimanyi Pulezidenti Museveni ng'ayagala Lumbuye n'oyo n'owembwa yaani oyo owembwa n'oyo ndogo n'ebikoze biti Kisekka tebayinza kuyitawo dakiika 10 nga tebabayina kati bagamba beekweka nnyo tebasobola. Ng'okimanyi nti Pulezidenti Museveni ettake nga bagambye okuleeta Lumbuye baabanga tabakola kwanza nkimanyi tebalina kubeetaaga era singa babeetaaga singa babaleeta kuba kigambibwa bamukwatako ko ne bamuleeta wano ne bakola ddiiru ne bamuzaayo agende avume asinzire mu People Power avume atyoboole gwe mulimu ogwamuweebwa kyemmanyi Lumbuye omulimu gwe baamuwa kusiiga kifaananyi kya People Power. Kyogamba nti singa gavumenti yagala okuleeta Lumbuye emukomyawo obadde otya olowooza tebabalemeredde nga batya kuba singa kakati kyenjala okugamba nze kyemmanyi Lumbuye alina endagaano ne gavumenti eyawano kisoboka naye nze kyemmanyi omwana ye n'omuhoozi Lumbuye byakola ye tebyagala omanyi Lumbuye muhoozi ekindi kikwata n'okuvuma famire ye yalabika ebyobufuzi byo birimu ekibuli tebirimu biringa bya sitayiro ya muhoozi terina njawulo na ya kankowe owawa gwe woyogerera nosensi drone ebeeraawo era wano tukola twogera tusabikira era bankubira ayo mabega ne bagamba abe speed control nange waliwo yaŋŋamba bagamba nti speed control ojja kubeera ku beat nga drone eri wawe nange waliwo yaŋŋamba si gwasoose nange waliwo yaŋŋamba nanga kadima n'omugenyi wo speed control kaakati ffenaffe tuli bagezi tukasukayo tuteekayo obugalo tulinga emmese eruma bwefuuyirira kaakati mbadde nkugamba kyenjagala mumanye omulimu Lumbuye gwe baamukwasa kubanga abantu abasinga obuzanya ebyobufuzi mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni bamuyita Sali Musale nejje nno Yoweri Kaguta Museveni basobola okusindika omuntu n'aba nga muyeekera n'omusindika ebweru kakati mugenoova eno n'olowooza nti omuyeekera ali eri agenda kujja ku gavumenti so bamutaddeyo obuteesi nga Kamasu ogendeyo naawe obeegatteko bakukwatira awo kakati Lumbuye omulimu gwe baamuwa nze ndowooza gwaggwako ogw'okubeera eri atyo abeere nga mwogezi wa NUP nga yasinziira ng'avuma ate abantu ab'ensonga ng'okutyobola obwakabaka
ogwo mulimu gwo agukoze bulungi nnyo era ekifaananyi ekyokuba nti aba NUP bavuma tebawa buwangwa kitiibwa tebawa abantu abakulu kitiibwa ogwo mulimu Lumbuye agukoze bulungi kakati nkubuulira kino njeyo kitegeera kitegeeze gavumenti lwenaakeera nga Lumbuye bamukooye nga byakola ate bibateekako damage ojja mulabira ku baasi eddako ku nnyonyi eddako kati bakugambyeko mbu simanyi abamitano dogonation mbu tebamanyi wasula kisekka obubabe bwatuulamu mbu tebamanyi wasula obadde ki totegeera nkwesonyiwe bantu baabwe babakolera kukyenjagala omanyi kakati bwoba toyagala kukuzibu kyakutyobola bwatyo anti kyenjagala okugamba tugenda empola mu opposition ebyobufuzi bye bato bebabizannya pulezidenti mu byobufuzi akubeera mu maaso asobola okuteekawo n'abaopposition abasinga bali mu Uganda wano abasinga boolaba nga bali ku bimeeza bavuma ne badda ewaka tebavuma ne badda awaka baba bantu baabwe baba bakolera gavumenti 100%. kati bwe kyobamanya kisekka wadde bakolera gavumenti ate basukka tosobola kubanga abantu bafudde abaana bazadde bafiiriddwe abaana 24 nalikovaayo mbu pulezidenti Museveni yabasaddaase ekyo kya busiru obusemberayo ddala naye ate era nze ngamba ba NUP okuba nti NUP naye ntabudde esirisi eringi takyaliwo weri bayigakyusiza n'omukulembeze mama Zedriga bamuggyeko ne bayingiza omwami John Baptist Nambeshe nga kuwamanjiya mu palamenti e12 mu iPod gyebali president gyebali of course bagenda kufuna sente zaki sente za iPod mulimu ziyite za gavumenti za bibiina ebyo ebitaba ebyetaba mu mukago ogwo ekibiina bakiyingidde iPod akubikira naziika wangi kakati ebigambo byabwe byonna bibaze boogera nduza Lumbuye tumute ne Lumbuye olw'olumuddamuko ku magezi kubanga olina bazadde bo wano weebali naawe Kisekka mulina bazadde bammwe weebali wano famire weeziri famire zammwe mulinga abazitaddemu ekikolimo mwine bwoba ozanya ebyobufuzi olina woyinza okukoma ogamba kino kankireke naye akatono nnyo abazadde bali mu kukaaba abaana baabwe bafudde n'otandika okuvaayo kati gwomanyi nnyo ebyobufuzi gwali eri bunaayira okusinga abali wano accident kuva dda nedda zibeerawo ofuna bulungi accident ate nagambye omuntu nababeera mubi atya abaako nekirungi ate ekirungi ekibi omuntu kyaba akoze kyogere takikoze kyatakoze tokyogera sirowooza nti gavumenti ekintu ky'abaana nobobeera mu buyabuya nga Lumbuye era okitegeera nti kadde kabenja obubenje bwonna obugwawo obugwa mbeera yonna nze ndowooza muddemuko ku magezi bwe mubanga musiga obukyayi Bajjowuuna avuddeyo munnange n'abeera ng'agamba nti mmwe mwena bali mu kujerega oluyimba oba remix ya Nasanga bwe by'okuyimba temubimanyi mbu oluyimba lwanyumye mugjeewo ennugu balukoze bulungi era actually embeera aganaga respect Kenzo respect Pazo respect Nwaji respect Wizo bakozeze enkulu ate video SPK simanyi nezimanyi lyrics zanyumidde zisetegeza na video buli omu yayimbye paati ye bulungi yatimbye Bannayuganda balekerawo akajanja Bannayuganda balina akajanja batijja nnyo Bannayuganda balekerawo okutijja n'akajanja oluyimba lwanyumye era nze oluyimba oluba ku 10 nduwadde 95 ku 10 yekola bakukiwale kati eriwo mpayo remix mpayo kolaba eriwo ngesinga Nasanga nkuwe sente ngenda kuwa milioni 2 nzina mu motoka nzina oyinawo mumeka kyokali oluyimba oluliko ate ye hiti enyuma erimu era Eddie Kenzo woli wona big up Little Pazo big up Wizo big up Nwaji big up mwatuwadde ekintu ekituufu okuwa oluyimba olulungi bakuwana bamasiikini abaluvuma buli gola bafuma oluyimba olwamasiikini tategeera muwumba tuutu musiru feri yayiwabe tebalina kyakulya manya banaku balina akajanja anze kubira binaku byepa mutelwanyumye wano ate otiyatadde n'obuuza bwe mwina studio n'obuuza embiseezo oba mwina studio negala ekiruba kyayula banange ono Kenzo yayimbye bubi banange ate ono yakoze nolaba embizzi emanyira omulimu gw'omuntu look at those fools those idiots tebalina
tolina sente zikola luyimba ku studio bibera ku internet kuzunga buzunzi kuzunza gatwe kuzunga buzunzi that is a very classic Bwite tambudde obadde mulabi mulungi alako okumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba